mwasize muti eyo bassebo ne bannyabo newaffe bwakakya simanye ewammwe kiri kitya bamubuzi babuzibi ng'era namugereka bwe yagereka buli kimu kale olwaleero njagadde twogere ku nsonga y'obusika nazzi kuno ng'omuntu bw'afa bamusikisa. Embeera z'obusika zaabangamu emikolo egya butambulirangamu. Waliwo ebiti by'abantu nga ye bw'afa tasula nga talina musika. Kwe ggamba olumuziika bwe ppa omusika we alagibwa eri abantu. N'ebaayo bali nga abeera nti bamala kwabya lumbe ne balyoka balaga omusika. Naye kiki ekyatawaana? Kale amazima omusika yalibadde muzzukulu mu maka. Omusika omutuufu yalibadde muzzukulu mu maka ago. Olw'ensonga tulabye amaka mangi nga gazikirira oluvannyuma lwa bannyinigo okusaanawo kubanga baateekako omusika nga mukyamu. Mu buwangwa bwaffe jjajjaawo abeera muganda wo. Wakati wa muganda wo naawe tewaba mizizo gyonna. Ky'okola kyonna ne muganda wo asobola okukikola. Nze Nnaalongo nga mbadde nvudde mu maka gange, muganda wange asobola okujja n'afumba n'akuza abaana. Muganda wange taziza wange. Naye ffe twagenda ne tukoppa enkola ezitali zaffe. Okuggyako nga wabaddewo embeera katugeze nti oba taata afudde ate ng'abadde tannafuna bazzukulu, abo omwana we lw'asobola ommusikira. Omwana oyo bw'amusikira wabaawo obukwakkulizo. Omwana oyo asobola okubeera mu nju ya kitaawe naye tagiwasizaamu kubanga eba emuzira okukoleramu emikolo egy'obufumbo. Era omusika ng'abadde mwana mu luggya alagirwa okuzimbawo ennyumba wabbali eyiye singa aba ayagala okuwasa. Ennyumba ya kitaawe omuntu yekka asobola ogibeeramu n'agyegazaanyizaamu aba muzzukulu kubanga oli aba muganda we. Naye kino kitawaanyizza amaka mangi nnyo olw'okubanga abaana bawulira balina okusikira kitaabwe. Ggwe omuzzukulu oyogera otya? Ne badda mu nju ya kitaabwe ne bawasiza omwo, famire yonna n'edobonkana ne batandika okukankana. Anti ng'obuko buyingidde, oli kitaabwe. Mwe lwaki mulowooza nti omuntu bw'afa olwo n'asegulira amaka ge? Ogwo omuzimu gusigalamu omwo mu maka, gusigalamu. Kale bw'abeera muzzukulu babondinga olw'okuba baba baaluganda, baganda na baganda azin bali ku level y'emu, omutendera gwe gumu, baba basobola okubondinga bulungi ne bablendinga in ne baba nga batambula bulungi nga tewali mizizo. Ensonga endala eyonoonye obusika
ya bino ebituweebwa nga tusikidde bannaffe. Bakuwadde ekibbo oli lubuga, bataddemu n'akambe n'olubugo. Musika ne bamuwa ekifundikwa n'effumu, oluusi n'omuggo n'endeku. Ebintu ebyo ebiseera ebisinga mubirekayo gye muba musikidde bannammwe, temubitwala nga kikulu. Naye mbabuulira ebyo bye mutwala ng'akasasiro, ekisooka biba byakulwanyisa. Buba bukuumi gye muli era nga ge maanyi gammwe. Okwewaana obwewaanyi nti gw'oli musika nga tomanyi na kifundikwa kyo gye kiri. Okulowooza nti gw'onooba n'obukuumi nga n'effumu walirekayo gye wasikira, n'omuggo gwako n'endeku yaako. Kyova olaba abasika bangi baggweera mu mabbaala, mwenge ne gubafuukira ekitalo. Anti n'endeku gye baamuwa okuweerangamu abantu omwenge tamanyi gyekola ki? Ebyo bye bakuwa bye bifuga emyoyo giri gy'oba osikidde. Ggwe oyinza okulowooza nti osikidde taatawo oba osikidde jjajjaawo nti okomye okwo, naye tomanyi ate ye abadde atudde mu busika bwenkana ki. Ekyo ekifundikwa ekimu ky'olaba kisobola okuba nga kiriko abantu nga 100 emabega. Kati nga ggwe okikwata ng'obaako w'okireka, ng'emmese zikiruma, nga kisensebuka, nga kiggwaawo. Kati ng'emizimu gitandika okukulumba ng'otandika okutuwolomera. Empewo enfuuwa, empewo enfuuwa, kizikiza kinkuba, sikyalaba bulungi. Kwegamba ng'otandika okufuna ebizibu by'emizimu nga gikulumbye, ng'emirimu gisiraana, amaka gasiraana, nga buli omu akuyiikiriza olw'okuba wasuulawo obuvunaanyizibwa. Buli lw'osuulawo obuvunaanyizibwa mu mpewo, naawe ensi ekusuulawo. Weesanga nga tosobola kutuukiriza buvunaanyizibwa bwo ng'omuntu. Ne bwe baba wandyagadde, katugeze olina amaka, wandyagadde ogalabirire gabeere bulungi buli kimu, weesanga tosobola. Kati bwe kiba nti ddala tolina kulabirira maka go ng'ate ogayina n'olina n'abaana, oli atayagala ogalabirira alina kukola ki? Alina kudobonkanya mirimu. Kati wamala okudobonkanya emirimu, n'akuteekako emikwano egikutwala mu bbaala n'egikujjusa omwenge, kati n'obeera awo ng'ofuuse waddanga. Kati buli gw'ogamba nti tolina ssente aba tajja kukkiririzaamu kubanga bakulaba obeera otamidde buli kiseera. Zo z'onywa ziva wa? Tolina gw'ogenda kumatiza nti olina abakugulira omwenge buli lunaku, nti era tolina ssente. Kale obusika bwetaaga okutereeza. Ebintu ebyo bye batuwa nga tusise bikulu. Ekibbo ekyo n'akambe bye bikuwa amaka, bye bikuwa obufumbo n'olubugo olwo. Ekifundikwa ekyo ky'oyambala n'okwata effumu kisobola okukugobako buli kizibu kyonna ky'oba oyina singa oba omanyi okkikozesa. Omuggo ogwo gugogola, gusobola okukugogolako ebizibu byonna. Naye kankubuuze ggwe omusika, omanyi bye baakuwa ng'osika gye biri? Era omanyi okubikozesa? Omulundi omulala tujja kulaba tubikozesa tutya ebintu ebyo ebituweebwa mu nsonga ng'ezo. Ensonga endala eyonoonye ennyimbe tugenda kugiraba
eyonoonye ennyimbe n'obusika tugenda kugiraba mu katambi kaffe akaddako, tulabe lwaki omuntu bw'afa n'obugagga bwe bufa n'amaka ge ne gafa na buli kye yaleka akoze kyonna ne kifa. Ekyo kye tugenda okulaba mu katambi kaffe akanaddako, mu musomo gwaffe ogunaddako, bassebo ne bannyabo, kubanga njagala tuyige ebintu bino tulekeraawo okubeera nga tubuzaabuzibwa. Tulekeraawo okubeera nga tubuzaabuzibwa, kwegamba otambule mu nsi muno naye nga ne bw'abaawo ekikubonyaabonya ng'okimanyi. So si kunyumiza buki? Bunyumiza. Oli n'atuuka n'okugamba ebitali bituufu, busika bwe bukutawaanya, ate ne bakuwoleza ebiteega muliraanwa bye yakusindikira. Ebiteega tebikulinaako buyinza. Tebikulinaako buyinza nga obusika bwo butereevu. Kubanga ebiteega by'Abarundi, ffe tuli Baganda, amaanyi gaffe nga matereevu. Tewali nsonga lwaki ebiteega biba bitulumba. Ebiteega bitulumba waliwo emiwaatwa. Kale twetaaga okuzimba amaanyi gaffe. Ebyo byonna tujja kubisoma tulabe omuntu ozimba otya amaanyi go, okubeera nga tolumbibwalumbibwa bintu ebyo. Oluusi wayinza obutabaawo abikusindikira naye nga binnakyeyitize. Binnakyeyitize bisobola okukulumba kasita bikuzuula nti oli munafu, tolina security. Era tujja kutuuka ekiseera tusome omuntu okuuma otya security yo, ozimba otya security yo, okutuuka okuba nga tolumbibwalumbibwa, nga ne bw'oba walirumbiddwa osobola okwanguwa okumanya ekyokukola. Kale bannange, mwebale kujja kusoma, tudda kuddamu tuwuliziganye omulundi ogundi. Mbeere bulungi, mwiraba.